Alaba KTV kulamusiza kuona kwa lwalero program kijjomanyi Raymond Kitokazi wojikwanjulira nga bulijjo. Wednesday ngeno tuba n'ensonga semasonga ez'amateka zitukwanjulira. Zasyankere mu koleti olweyibaddewo okona etibijja kutukosa nnyo. Kale ebigenda amaaso bingi nenga sinabagenda nja so kugamba nti 31st December fenga wano ku CFC neggwanga lyatubaniriza okujja mu kusaba nakivubo. Okusaba okwo kubeeramu ebintu bingi ebyamagero, okusabira eggwanga n'okusabira abantu. Kijja kunkolera nnyongoze tulina n'akaseera naffe wotulabirako abakozi ba wano ekitabeera kibi nnyo. So nkuyise jangu obeere yakuyise ye musumba David Kiganda n'abantu bonna abawano. Kale maaso ebigenda mu ggwanga bingi nnyo nnyo makooti aga Uganda. Kyo yaffe eno si abafuzi byaffe ndowooza by'amateeka byokka. Ebigenda maaso bingi. Nagenze kumaza lunaku lw'eggulo ng'omulamuzi w'emukono asindise omukyala Pase Nannyondo agenda abeereko ebizira akiige nti okutta kibi era akumalayo obulamu bwe bwonna mu ebizira. N'ebyamateeka ebirala ngenza okulengera nga Law Reform Commission kekakiya kalongoosa mu ssemateeka futanga obudde buyiseewo kaagala okukyusaamu ku mateeka g'okusikira ebintu abakyala bano bafuna rights zezimu n'abasajja. Abakazi basika kituufu kyenjogerako naye akawaayiro kaana mu 3 kabakomawo kukwata ku bintu ebimu so bagala bikyusibwemu era kyabagiddwa. Ndowooza naye nengeranga n'amasomero ga Bridge High Court yagamba galekiraawo kubanga gasomesa bazzemu okujulira naye era mu kujulira kwabwe bagenda nga basomesa era bakyagenda mu maaso. Naye ng'ekikulu mu ggwanga ennaku zino abantu kye boogerako kwe kutta okugenda maaso mu ggwanga. N'addeko jjo mu kkooti Nakawa ng'omulamuzi awulira asomera omusango Matthew Kanyamunyu gwe bagamba agambibwa okubanga yatta omuntu awo mu Kampala n'akabundu ke tunakufuna ne muganda ye Joseph Kanyamunyu ne muganzi waabwe bibogerwako mu ggwanga. Ndowooza njagala nsooke nkulengerere ebigenda maaso mu ggwanga mu feature yange ebyo. Bwe twogera ku nsonga z'amateeka tusima buziba ku bujulizi n'enkola ennungamu ey'okubuleetamu. Ono tukwetera Pleada omugundeevu ayogereko gy'oli owaleero ye munnamateeka Stephen Kiyaga naye Kiyaga obadde omumanyi. Pleada Kiyaga Stephen Pleada muyivu nnyo ekyenkaniddeawo mu nkola z'amateeka era ng'ali ku masters mu mateeka e Makerere University. Kiyaga lawyer wa High Court ne kkooti nto mu Uganda. Emirimu gye agikolera mu Cobb Advocates nga y'emu ku lufaamu mu Uganda ennungi kyenkaniddeawo. Diguli zombi eza Kiyaga z'e Makerere University ate ng'obugundivu mu mateeka yabujja ku Law Development Center ebbangulira wa Pleada bonna mu Uganda gye bayita. Kafulu mu nsonga ez'okuwoza emisango gya Nagomola omuli obuliisamaanyi okujja ebitannajja egy'ettaka n'egy'obutemu ate nga amanyi nnyo okuwa obujulizi. Ono yeebuuzibwako amakampani ag'enjawulo ku nsonga ez'amateeka era alina ebbaluwa ya Attorney General okuwoleza mu Uganda ku bintu by'amakooti n'amateeka mu Uganda. Bw'oba ng'onoonya Pleada omulungi musaayi muto okuwoleza emisango gye obulungi ennyo ali Kiyaga akubuzeewo ye mugenyi wange owaleero mulabe. Kiyaga mulesi Kiyaga sanso kulaba kale sigala bya practice agamba ki simbise obaddeko waleero leero ku makya nabaddeko ekira ku kooti nabuddeyo nengenda mu office nenzirukanye emirimu gyaffe emirala nga yetubeerawo obimanyi nze mbakayunga kulikaleka ebigenda mu maaso bingi mu ggwanga kimanyi nti wetwogerera emisango egigenda mu maaso gya byakulonda appeals zonna ebintu birina ekkooti emu yokka ejulirwamu era bonna abalina okujulira okulala kwonna bajja kutira balindako buuza ku bantu. Abandaba n'abatuwuliriza sanyuse nnyo okukyazibwa wano eno ku Kingdom TV. Nze Kiyaga ndi munnamateeka yansanyuse nnyo okukyazibwa mukwano gwange Mr. Kazibwe era ndi musanyufu nnyo nti byonna bye nannyonnyola abawuliriza ba Kingdom TV eno bajja kubitwala nga bya mugaso. Kansuubire nti tunayamba eggwanga buli we tujja ne tugezaako okumulungula ebintu by'amateeka. Neyanza nnyo.
wamanyire enjogera yaffe mu kooti eyogera omulamuka omulamuzi n'awandiika eno TV. Kale bwana Kiyaga, tugenda kwogera ku musango ogw'obutemu. Gujjidde mu kaseera ng'eriyo ekigenda maaso mu kooti. Nejjukira nti mateeka gaffe kyeta subjudice ekiri mu kooti tetukola ki? Tetugera kyebalama nnyo. Nekyo kituganda kuwa ndowooza kuno bwebbalibbali okusammambiro tekituganda. Twoga kyayita madda. Kyeki madda? Madda mu bumpimpi bwe butemu, okutemula notta omuntu. Obutemu obwo nga buzze nga togoberedde mateeka ag'eggwanga Uganda. Okutta nga togoberedde mateeka. Kyova olaba nti omuntu bw'aba etteeka limulagira okutta, obwo tetubuyita butemu. Obutemu bujja ti omuntu amenye etteeka mu ngeri gy'asseemu omuntu oyo. Leeta bwino. Nja kuwa ekyokulabirako. Omanyi wano sewe wazze ino TV ya bwino. Buli kiwa nga leeta bwino, leeta authority yo. Jaggawe nti mu ssemateeka waffe kooti esobola okuwa ekibonerezo eky'okutugibwa kalabba. Ngamba kino madda esangibwa amateeka gaffe emaanya najjaba. Madda mu mateeka gaffe esangibwa mu tteeka ery'obuzzi bw'emisango mu luzungu lye tuyita Penal Code Act. Era gyagenda kawaayiro 188 ekibonerezo ogende ku kawaayiro 189. Wagamba watya? Wagamba nti omuntu yenna anatta munne mu ngeri emenya amateeka ng'ayina ekirubirira ekyokutta omuntu oyo ajja kusingibwanga omusango gw'obutemu. Era ekibonerezo ekisingayo obunene ajjanga kusalibwa ekibonerezo ekyokufa. Katuyina ebintu bisatu bakita murder mu luzungu, manslaughter nkeje ekiri ne attempted murder. Bino enjawulo eriwa? Murder kwe kutemula ng'oli ayina ekigendererwa ekyokutta. Manslaughter y'oli okutta omuntu naye nga waliwo ekinyusa ekibulamu obugenderevu obw'okutta omuntu oyo. Attempted murder kwe kubanga oli abadde n'ekigendererwa ekitta naye omuntu gwazze okutta n'atafa, so aba agezezzaako okutta omuntu oyo, yeyo attempted murder. Ogambye nti murder bwe butemu ng'okigenderedde, manslaughter kuvaako omuntu kufa nga togenderedde. Ate attempted murder kwe kugenda ng'olina ekigendererwa ekyokutta naye omuntu gw'ogenderedde okutta n'atafa. Katuulira yala ku misango gyammwe gye mutera okwoza wamu, R versus White, ogula ku musango ogwo kanguze facts ezo. Ono omwana yaweereza oba muyite senga oba ki ekyokunywa nectar drink ng'erimu obutu obutta, era ogendo kizuula n'afa, naye ne bagamba nti yanedda si yamusi yafudde heart failure. Eyo murder attempt oba eyo manslaughter? Kakati ekibuuzo ky'obuuzizza kireeta ebintu bingi. Ti oli aleese obutwa okutta tegeeza nti ye ekigendererwa kyazze nakyo kyakutta, naye omuntu tafudde butwa, omutima gwe gukoze gutya, gwe gwabise ku lwagwo. So wekizuulwa mu bujulizi obuleeteddwa nti kituufu Mrs. White obutwa bwe si bwe bwatta omuntu oyo, then tasobola kusingibwa musango gwa butemu. Asobola okusingibwa omusango gw'okugezaako okutta.
ekyo kye tuyita ate mu instances zino wewamanga ne bagenda abantu basatu ne bakuba omuntu nga atera okufa nga azirise ne bayamumaliriza kwaba aliwa ase ngera abadde wakufa kwabo omuntu aba already abadde wakufa fetumumaliriza then abakubye ne mutuusa ku sseeryo mwenna mugenda ku musango ogw'okutta omuntu oyo ono amaliriza naye ayinza okugattibwa ku mmwe mu kikolobero ky'okutta kubanga ettemu kye tutunuulira nti ekikolwa kyo kyandireetedde omuntu okufa kyekintu ekisinga kubanga ono bano bakubye tafudde yakyalina obulamu neryaze namumaliriza bonabona babakyajinga mada abantu abo bonna kyoyogedde ekisinga obukulu kasitaaba nga ono asembyeyo ne waatandi mukubye yandibadde wakufa era obeera ozezza omusango gwa butemu kubeera ekigendererwa kyo kibadde kyakutta omanyi bapuliida babeera mu kooti bo tebabuuza bamanyira kubuuza bantu nga mube examininga naye nze omujja wano nange mbeekwa nembabuuza ebibuuzo era wonaavira wano ange ebibuuzo bizze mbingi kijja omanyi nze Raymond Kazibwe tulaba ku musango guno ogw'okutta gwe bayita mada negatiddwako lawyer alina ku masters namba lawyer mulamba ali ku masters amateeka practicinga wakoba advocates mu kibuga muno site lawyer naye kemukutte katunyonyole kati sokolege kino ogambye punishment yaki eyamada eyamada ekibonerezo ekisingayo obunene sindikibwa kalabu manslaughter teyo oba osibwa obulamu bwo bwonna kyetuyita life imprisonment ate attempt to murder nayo osibibwa obulamu bwo bwonna nayo ye life imprisonment ab'oluzungu manjaganye tulongoosa ebintu bino ne mukadde waffe ali ku tv yatulaba amanyi ekibeera mu kooti nekya obujulizi bujja butya bagamba awo loya yaliddewo enguzi yabadde mulamuzi so kinava nkola programu ng'eno kuyamba muntu wa bulijjo actually bwe musoma gye musoma ebyo aba tayimanya yemusoma so kinava mbale tuyambe omuntu wa bulijjo ngulya yabula ekitiro wetuba nga tulinawo Joseph akutte ayagala kutta Kajiri talina mundu nagijja ku Kamanzi emundu agenda atte nga talina motoka kali Jackson n'aba n'emmotoka kati ye Mukasa n'abavuga n'agenda najjuma n'alingiza ono gundi Joseph atera atte bonna bonna bakyajinga mada nedda ssebo lwaki lwansonga etteeka lyawula ti bano bonna gwe bajjeeko emmotoka yabadde agiwaayo ng'akimanyi emmotoka ye bagenda gikozesa mu ttemu aze ngamba kyemugamba Marisa Forthought mens rea obo nga wetisa okukola ekintu bonna nga bakimanyi nogamba mpaka emmotoka yo ngenda kutta muntu mpaka omundu yo ngenda kutta bonna bakimanyi naye nga bonna sebase trigger naye nga bakimanyi Joseph agenda kutta nebayo nalingizaako ebbali balembe kubasanga bonna babeera principal offenders banedda bonna tebabeera ba principal offenders naye waliwo be tuyita abayambyeko mu ttemu eryo okubeerawo era nabo babazizza omusango gwe gumu ng'ogwonasse naye etteeka kye libayambamukko kyebibonerezo biyinza obutenkana baba basalira ebibonerezo biyinza obutakola ki obutenkana olwa ekikolwa olw'ebikolwa ebikoleddwa abantu ab'enjawulo kyekyo maybe wetuyinza okugambira nti eyasse
ye ne tumukyajinga n'ogw'obutemu eyayambyeko ne tugaa nti olw'okuba yayambyeko akimanyi naye kennyini ayambye ku ttemu ne lwamuwa ekibonerezo kye noono wabaawo ng'ettemu limaze okubaawo n'ayamba okukweka ebizibiti naye abazzizza omusango gugwe. Nina mukwano gwange enansana ewange yenagula yante okungulako mu saloon nenyirira obulungi bwe nti yaŋŋambye nti njagala ombuulize looya wanabazze ku muluma gwe mwalanze nti singa tuba tukuba omupiira nenkuba omuntu endobo n'agwa n'afa ebeera mada ali awo nansana tera okunsala ku nviiri sijja mwogeramu nekusijala nga bizinesi ye nga tukuba akapiira neŋŋamba gwe ekiyaga nja kuba lumu nkutte nekuba endobo mbale namba 5 zoyabule nekuba n'ogwa n'omenyeka n'ofa ebeera mada edda sebeeyo tebeera mada lwaki simala nga balina ekigendera kyokutta lwansonga nti ebyemizannyo bwe biba nga abazannyi abadde bagendera ku mateeka ga byamizannyo kisuubirwa nti waliwo ebintu ebiyinza okujjamu ne bireeta obuvune so omuntu yaba mukubye endobo ng'amateeka g'omuzannyo ogwo se ag'omupiira gapenalizinga endobo eyo ate tosobola gamba nti atemudde kuba ekigendererwa ki kiyinza okuba tekibadde kya butemu kibadde kyakuba oli ndobo ajjewo omupiira manyi lodening esewo mumanyi MR lodening lawyer yamusomako kitabo kiyita The Discipline of the Law yegera nnyo n'agamba nti ekikolwa omusango biri kibayita ekikolwa actus reus ne mens rea oba ekigendererwa nti ebina singa biba nga bimeetings oba olina omusango katudde mu kino omusajja agambye nti kiyaga konvumyako ekukwatako era omukusse etuyingira akapiira ng'akigenderedde nowango yabudde n'ava eno mu 5 nakulumba eri mu 3 nakuba n'ogwa gutyo n'ofa eyo si madda mu ndaba eyo tetuyinza kugamba omulamuzi nti yadde akigenderedde wona okukuba n'afa ebigambo n'ekikolwa tulina okubyawula lwansonga kituufu ayinza okuba nga yabyogedde mu luzungu kyetuyita in a heat of passion kyessaawa eyo yabadde oba alina obusungu naye bwebanga ebadde sporting activity muzannyo nga ekikolwa kyakoze mu muzannyo ogwo tetugamba nti tekirabwangako nga byebintu ebikolebwa abazannyi abalala naye olw'obugonvu bwono gwakubye n'afa ogwo tegubeera tetusobola kugamba nti assa omuntu kyo tukitwala nti kyekimu ku bintu ebibeera mu muzannyo kuba abazannyi bafa nga bali mu kisaawa tekijja omanyi munzikize pulida mubuuza ebibuuzo bingi nawe namukuweeramu nga nze mukazizza munange onewazze tukkiriza osomesa abantu baffe nze nina omuntu annuma ye muntu agenda n'agamba eyabadde enguzi y'abalamuzi y'abalooya kati kankubuuze kooti kyekkirizibwa okusala emisango egya mada buli kooti gyosanga esobola kikola nedda se kooti kyekkirizibwa etuyita kooti enkulu oba mu luzungu high court okay tugenda ogenda wagenda kutubeera waziva wali mu kooti tugenda kwogerayo naye nawe otidde nzijja okujjayo tokiza ati nsobola osanga ogabyekola sisobola nimanyi obisobola naye ekyokunzijjayo kiyinza oba ekirala kyemanyi kuli looya afaayo oyo okulaba nga ajjayo naye tasobola kwejjayo butafaayo nja kweyibirira kyangu nnyo kankubuuze njagala tutule keesi eno tujja kwogera amannya ga muntu waliwo omuntu ali mu mawulire tetugera mwogera mannya kigambibwa nti mukafa kamu mu kibuga bakuuta emmotoka ye ffe tugaba byadde mawulire ebiri mu kkukolya ffe byala nnyo bakuuta emmotoka ye kigambibwa mbu kyeyava akwata emundu n'akola ki n'amuba n'afa
motoka mwalimu n'omukazi munda fetugaba bino byagundu byala nnyo kati bwatuuka n'emmundu yabula okitegeera bwatuuka natwalayo omuntu mu ddwaliro lyabamulabiri n'agamba nadde nnyamba muyambe yaffe si byakanyamu yaffe byala nnyo bino niwamuyita musoke kati kwawulira ebibuuzo byange ekisooka bwebeera nga gwe pulide by the way tubajjukiza omusango kugenda mu kooti we guno gwaffe guli ogwabali mukwano gwe nkabiga yagulimu tuli gwaffe mwala nnyo ono bamuyita mukasa si kanyamunyu kaka tubuuze ku ekyo ekisooka singa gwe obadde nga gwe looya otegedde tutegedde looya wa state biki byotunuli nnyo mu musango guno lwakyemmanyi nti buli atona afaayo nnyo okulaba ng'omusango gusinga gwawabidde n'aba ne sikowa ey'amaanyi biki byayinza okupeako nnyo attention okulaba ng'omuntu ono nga lemundu yabuze osobola okubeera at least ddala nga gumusinga biki byotunulira nnyo ekyo kibuuzo kirungi kizibuzibwa ate kiwanvu okuddamu tujja kiddamu tulya kiwa obudde kaakati ssemateeka awa ekitongole kya DPP mukulu ono gwayise looya wa state DPP enungo ya 12 mu ssemateeka enungo 12 obuyinza okuprosecutinga oba okuleeta emisango ku muntu yenna azizza emisango egikootana n'amateeka ga Uganda buba buyinza bwe okufuba okulaba nti aleeta obujulizi mu kooti obutuukana n'omutindo omulamuzi kwasobola okusingisa awawaabiddwa omusango. Kaakati mu musango gwe tulina wano ogwaffe ogwamukasa nti oli akozesezza emmundu emmundu terabise mu mmotoka mubaddemu akawala akalungi akawala ko weekali emmotoka weeri Mukasa naye yayina emmotoka gye bakuuta bagikuuta Mukasa ayina emmotoka kigambibwa mbu kyava gye emundu n'akuba feffe ya Mukasa kesi yaffe emundu yo nayo teyalabika emundu teyalabika kale manyi kyotya kiri kimu tifeero mateeka singa kesi ebeera mu kooti n'ogyogerako subjudice tuli kubiri ffe bya Mukasa no actually nange soogera kuwogwogwa tuli bya Mukasa tetuli kubyamu njagala kutegeera musango oba n'abakutte nze ngenda okuwuliriza njagala kutegeera musango gwe kutukolaki gwe tudiiringa musobole okukolaki njala kuzaamu maanyi nze neeyame gwe naakuyoola nze ngenda okuwuliriza okitegedde obweyamo bombo tutte naye nange kyenjagala kutegeera kibuuzo nsobole kyeŋŋamba nsobole okufolaba nga oyagalamu omusango gwa mada otandikira ku biki sooka mu bintu bino byonna ekitongole kya poliisi kiba kikulu nnyo kubanga DPP gwawa ekiragiro nti genda onoonyereze ondeetera obujulizi obwo bwe ŋŋenda okwesigamako tuwoze omusango guno tufube olaba gusinga oyo gwe tulowooza tiyazza omusango ogwo n'olwekyo poliisi mulimu gwayo erina okufuba okulaba nti efuna abajulizi bonna beesuubira nti banaagiyamba okuggyayo omusango gwe bagooleeta ku gwe bawawaabira erina okufuna ebizibiti byonna byesuubira nti bijja giyamba okupiininga gwe balowooza tiyazza omusango mu musango gwaffe guno ebizibiti byebirwa kale ekizibiti ekimu ku byo tulinawo emmundu n'emmundu yabuze emmundu eyinza oba yabuze n'essasi lyabuze sasi yalabise ki ekiraga nti yavudde mu mmundu ye ekisosonkole kyalabise ki ekiraga nti yavudde mu mmundu ye waliwo etteeka erifuga
ababeera n'emmundu abali private abatali magye na police gye tuyita Firearms Act era okubeera n'emmundu olina okuba n'olukisa ne license ekitegeeza nti oba obadde ne license basigaza serial number yaki y'emmundu yo ate n'amasasa agavaamu we bagatwala eri omukugu wa gavumenti asobola okukebera essasi eryo n'agamba nti essasi lino lisuubirwa okuba lyavudde mu mmundu kikagundi oba kikagundi kati we tuba nga eyakubye mukasa essasi ayina emmundu eyina license nga gwe tusuubira eyakikoze kitegeeza nti tusobola okukebera ku license y'emmundu gy'ayina ne tumanya ekika ky'emmundu ky'ayina ne tukozesa essasi eryavudde mu mmundu okumanya nti waliwo likelihood oba kyonna ekiteeberezebwa eky'amaanyi ekiri waggulu nti essasi eryo lyavudde mu mmundu eno. Kanso wali osoma law of evidence corroboration nti bino kwatagana katugamba nti mukasa yayina emmundu naye yagamba teyagirina kati oyinza tokugamba nti emmundu ye essasi livudde emmundu ye nga tabankona mmundu ekyo kyangu nnyo biyinza okuba ebintu nga kimu oba bibiri tugembye waliwo n'akawala akali mu mmotoka ko kennyini kayinza okuyamba okutegeeza kooti nti ono yalina emmundu naye okaganye n'ekirala ekiyinza okuyambako kiri kimu oyinza okwesanga nga waliwo abaalaba teri yazze lakeso yenzibweyo waba nga tewali yazze then ekirala oyinza okukebera mu mmotoka y'omuntu yennyini eyakuba essasi eryo agambibwa emmundu we baba bagikuba mubaamu subya gun powder so wabanga still mu Uganda yaffe eno tulina abakenkufu abasobola okukebera ebintu ebyo so nsuubira basobola okufuna obwo obuwunga obwava mu mmundu eyo ng'ekubira siteba bagikubira mu mmotoka ne baga nti omuntu ono ku bujulizi bwe tuyina n'obukakafu tusuubira nti mwalimu emmundu kubanga crime scene esigaza obujulizi 40%. Bwe mbanga mwasirinze off crime scene ngayise ononna ku lulamba tekiri possible none gun powder bamusangula mu motoka bamweramu kiri very possible ekyo of course era kiri waggulu nnyo nti yenna eyakola ekikolwa ekyo ekyokutta mukasa bw'abanga yalina obudde obuwerako kyeyasooka okukola kugezaako kuggyawo obujulizi busobola kulaga nti yeyazze omusango kati awo obuzibu poliisi bweyolekera mu kunoonyereza. Omanyi poliisi ya Uganda nyitirako kimu poliisi ya Uganda ene ekolanga mawulire bwerengera mmonita nga awandiise nayo byegoberera leads z'amawulire kyovola mu Uganda emisango mingi gifa mbaleko misango gya criminal ng'egyo kasa ogenda amawulire bappa poliisi esoma Kamunye agamba kibyegoberera ogenda actually ensonga kiri emisango gifa linda kole era kyebayita dying declaration omuntu ng'agenda kufa byasembayo okwogera naga n'ekiyaga yanzise eyo mu mataka yo tubikkiriza obiproving ota nti kyeyagedde ekisooka kooti okugendera ku bintu omufu byasembyeyo okwogera ekisooka kirina okukakasibwa n'okulagibwa mu kooti nti omuntu oyo we yabyogerera
yali mu lusuubo lwa kufa kubanga kyalowoozebwa nti omuntu aba mu lusuubo lw'okufa tasobola kgenda na kigambo kya bulimba mu kamwa ke tekisoboka ngambye kyalowoozebwa kisoboka naye kyalowoozebwa nti omuntu waba agenda okusinkana katonda we kiba kizibu nnyo okwogera ekigambo ky'obulimba ku ssaawa eyo kyova olaba ebimu ku birina okukakasibwa nti omuntu oyo we yakyogerera yali mu lusuubo lwa kufa kyova tukiyita dying declaration omuntu ebintu byayogera ng'agenda okufa so ye background eyo kyova nti kyekimu ku bintu ebikkirizibwa ebitono okuleetebwa mu kkooti nga byogerebwa abantu beba abagambibwa omufu ng'obujulizi obwo tebwogerebwa muntu eyalaba eyawulira ng'etteeka ly'okuleeta obujulizi mu kkooti bwe ligamba kuba wano oba oyogera kyewawulira oli ayogera mu luzungu si kye tuyita hearsay evidence tobuuza nze kawadde kakoteseka naawe omanyi amateeka oyakwanda nga manyi kati yalaba Kingdom TV nze Raymond Kazibwe njagala tutwala kati tusime obuziba mu misango gino egy'okufa ekyamazima kiri nti mumwembeera nga nze pleader nfunda kawooza ogw'okufa okusinga defilement ne rape nawe kiri kubanga omusango gw'okufa batasinga tebabeerawo ngate ogwa rape mukazi abeerawo defilement n'omwana abeerawo tugenda kubanga tuwumulamuko nkomewo ne kanso kiyagono njagala mu squeezing avembye njagala katukomewo This is Kingdom TV. Obudabu tuse nyanjule mukama jawadde omukisa National Prayer Day gasatu mu December tuyingira 2017 tukunganira mu kisaawe kimu na Kivubo Stadium mu kibuga wakati amawanga ebibuga ebyalo kimaze okukkirizibwa nkikutegeeze National Prayer Day gasatu mu December akawuwo kamaze okugibwako eggulu limaze okusiinika obubaka abaweereza ba Mukama bonna beetegese Bishop David ne Pastor Sini Kiganda emiryango gigulawo essaawa emu yennyini kubakya awo wennyini mu kisaawe na Kivubo tutendereze Mukama pakenkera kumakya 2017 omuyingira olina omukisa ekikolimo ebipali byonna byakukutuka gasatu mu December maze okwanjula ekinene gasatu mu December tugende na Kivubo eno ye Christmas Bonanza Kingdom FM n'omutima gwayo mugabi ewamu ne Kingdom TV bakuwadde omukisa olange business yo muche bayise Christmas Bonanza leeta leero business yo wano ku Kingdom FM ne ku Kingdom TV oweebwe discount otunde kuba essimu noti 779 65 83 noti 9 Christmas Bonanza langa Ibanda, Rakai, Sembabule, Lyantonde, Masaka, Mubende. Kingdom FM is Sani Kidezi Nayo. Hello, Uganda! One Uganda, one Kasiki. Eno si campaign mbayita mu kasiki kakusaba. Ke kasiki kana Kivubo. Akakikirire mbaga ya Katonda. Jangu tukunganira mu nyumba ya Mukama. Tuyingira mu kinene nga webaza Mukama.
Bishop David ne Pastor Cindy Kiganda wamu n'abasumba abalala bangi n'abayimbi bonna betegese ku lunaku olwo ekyakusiba ekyakulemerako kwolwo kigenda kutuka ogenda nakivubo nga webaza tosuwa kasiki ye overnight prayer ng'ennaku zomeza 25 November wano ku Christianity Focus Center Mengo Kisenyi emiryango gigulawo essaawa mwenda gwenyino gwa kawungeezi tukeseze mu nyumba ya Mukama leeta abantu bonna Mukama wakola ebyamagero tosuwa. This week on KTV. KTV ekuletedde dozi ya stress. Buli lunaku okuva saa 12 paka saa 1 ya kawungezi. Tosuwa katemba amazina ekintabuli ky'ennyimba ne video za WhatsApp ezisanyusa abazeze engeri. Nga kwotadde n'omuyimbi gwe weerondedde mu music battle n'ab'ebitone eby'enjawulo baakukyazibwa buli Lwakutaano live wana wokka ku KTV. You are watching KTV. Abantu bakatonda Mukama yebazibwe amanya gange Sarah Kitiibwa ng'ennaku z'omwezi 31 December tuli mu kisaawe Nakivubo jangu omwoyo wa Mukama bwana akukako genda kulagulira wamu naabo waliwo ekibadde kikutawanya obadde n'ebizibu amabanja ennaku ng'essuubiri kuweddemu bannange omwoyo wa Mukama wali abayimbi webali abasumba beetegese okusabira buli muntu ogenda kuvaawo 2017 nga mwaka gwo gwa buwanguzi tosuwa jangu mu kisaawe Nakivubo tunoonye Mukama nga 3 December maze okwanjula ekinene nga 3 December tugende Nakivubo. This is Kingdom TV. Kamasako gwokubiri omulungi la Kingdom TV olunaku olwaleero nga bulijjo nze Raymond Kazibwe kijja omanye program lwa kusatu saa 3 n'ekitundu ez'ekiro tusima weziba ku nsonga eri mu ddiiro y'amateeka njala kuddamu kujjukiza 31 December tulina kubeera Nakivubo Mukama yatuwadde omutwe nti ogenda kulagula nga balagula sigaba omusabo bino ebya Katonda ojja kuba ng'olagula nga balagula kitegeeza nti oyakuba ng'okukwata ku bintu by'abamanyi bano ne bakwatako jangu tusabe jangu ofune ekyamagero jangu musumba kiganda kusabire musumba tale gyali musumba kimuli gyali musumba bonna gye bali bonna bangi jangu tusabe saga nyo yite mwaka ate nga okibipiira ate omala onkubye nti Kaziwe jangu mpulirize nga twali kyewaze bivuga kijja omanyi kinyaga bitono kale olunaku olwaleero tusima kye bayita ebuziba ku musango guno ogwa mada ogw'okutta omuntu mu Uganda abantu bangi bafa ane nekyewunyisa nali nengenda nje ku mawulire nga abapoliisi nalifeenya ate basaba poliisi bannaabwe okuwulira nga omujaasi yavudde mu mbeera natta abantu ogenda okulengera ate ng'ono yassa omuntu naye neŋŋamba kanfuneyo pleader mu Kampala abenga ku bino pleader gwe nina bamuyita Stephen Kiyaga ono ali mu Cobb Advocates asoma masters mu mateeka byakola bigundiivu musajja muwombeefu nekyakola akimanyi sijja mukubira kalango naye ng'ojja muwulira nga byogera Kato Kiyaga tunagenda mu masimu sooka owulire ogakiyita dying declarations nga tuzzeeyo mu mateeka gafuga okuwa obujulizi singa mbadde nga nze awolereza omwawaabirwa defense council nga ddala gwe state prosecutor nyinza okubuuza kiki ekiraga nti omugenzi yabyogedde naye kirala ki ekiraga bano bebabiwulidde njagala mpe collaboration ogambye nti omugenzi ayogera ebigambo bivudde ku mutima tasobola kulimba biri bisatu kisooka kiki ekiraga nti yabyogedde naye kirala ndi sure ki bano babiwulidde nekisembayo ki ekiraga nti tayinza kulimba tandikirawo ekisooka kiki ekiraga nti yabyogedde
wayinza okuba nga wabaddewo abantu abasukka mu ekitegeeza nti ono wajja naawe obujulizi nti gundi yayogedde ekigambo ABC n'owookubiri najja n'agamba kooti nti yayogedde ekigambo ABC nga owookubiri tayongeddeemu ine F kitegeeza nti babeera consistent mu ngeri gyawaddemu obujulizi bwabwe era kiba kiyinza okulaga kooti nti kituufu omuntu oyo yabyogedde maybe ekibuuzo oyinza okukizemega nti waabanga yabaddewo omu nebabeera abangi conspiracy kiraga nti abantu beekobaanye jjukira akasamufuna abajulizi mwemubakokinga kyambaako ejjinja mwemubakokinga omanyi n'obujulizi n'osubject yawe y'amaani mwemubakokinga gamba bwoti omulamuzi w'ekitiibwa n'omujulizi guno kajjayogere jjukira gusobola mwekizamininga temusobola bagane ne bakola idinga ogenda okwogera ebitiibwa nga bya bulimba bajjukira ye omugenzi taliiwo anti ogamba oba kisoboka oba tekisoboka era nyinza okugaa nti kisoboka kiyinza obutasoboka naye kooti weeba omulamuzi ali mu maaso gaffe ayinza obutamanya ki kyabaddewo nga tetunnajja mu kaguli ye kyaba atunuulira be bantu engeri gye bawaamu obujulizi kati kiva eri ggwe looya w'omuwawaabirwa okujja n'obuuza ebibuuzo ebiraga nti oba ne bijjayo ensonga gy'okola kijyogezaako okwogerako tiwayinza okuba ng'abantu bano baabakookinze naye ggwe nga looya we kikulema okujjayo omulamuzi n'akitegeera nti waliwo likelihood ti abantu baabakookinze omulamuzi ajja kitwala ti obujulizi bwabwe tebukontanakontana era bugende ku rekodi ya kooti kiki bayita beyond reasonable doubts mateeka beyond reasonable doubt the standards yemu ku standard gye tugoberera mu misango gino egy'obuzzi bw'emisango egigwa mu kkowa poliisi gyekola kigyenoonyerezaako ng'obutemu kitegeeza nti olina okuleeta obujulizi obutaliimu kakunkuna oba akakunkuna ekabaamu nga katono nnyo nga newe tuba tukagasseeko still kiraga nti ddala wassa omuntu ekitegeeza nti weeba nga tugoberera percentage ku 100 obujulizi obuleeteddwa nga 9 bulina okulaga nti ddala wassa omuntu nga kano ka 10 erisigaddeyo newetubuteekako still tebukonvinsinga mulamuzi kujjako musango ogwo. Okay. Fine. Kitegeeza nti olina okulaga kooti timuwabira yakoze omusango ogwo nonyonya bulungi kooti n'abanga omulamuzi nakakunkuna musango gwa Tango Services Uganda gwa 26 mu Supreme Court ya Uganda yagamba nti udde oluwaabi lulina omugugu kuleeta obujulizi eri kooti era ne bukusa kooti n'obujulizi obwo ne batenda kakunkuna kati twogedde ekyo dada oyinza kweta bigambo kyeyimateza kooti nti twawulidde labye ebyo kooti neba nga tebuusabuusa omuntu waba yali mu ddwaliro omuntu asookebwako nga tuyinza okugamba nti oba yawulira kooti gwesobola okukkiririzaamu yandibadde musawo oba naasi omuntu waba agenze mu ddwaliro abasawo be batwala obuvunaanyizibwa obusooka eri omuntu oyo ate tukitwala nti abasawo bo babeera neutral kuba tebalina bias eri either yasse oba agambibwa eyafudde so ye muntu ayinza okusookerwako kooti gweyinza okukola ki okukkiririzaamu nti ddala ebigambo ebyo byayogeddwa kubanga akabi akabeerawo okubanga muganda weyafudde yabyogera kiba kyangu kooti okukitegeera nti abyogeza busungu olw'okuba yaviiriddwako omuntu. Kati nya tudde ku kino twezeeyo amateeka gafuga obujulizi
twagambye nti kiri ludda luwaabi kuleeta obujulizi eri ekkooti kati musango gw'okufa kyebagamba ebirungo ingredients biki byowaayo eri kkooti nyampa ebirungo nga bina byoyinza okuwa ekkooti nekkiriza nti lwengenda okuprovinga kulaga nti madda yabaddewo ekisooka nti omuntu yafudde death era olina okuleeta obujulizi obulaga nti omuntu mufu njira mulambo mu kkooti nyinza ngujja mulambo ekiraga nti omuntu yafudde njira mulambo nedda ssebo oyinza okuleeta gye tuyita postmortem report yo yabasawo kyaviiddeko omugenzi okufa ng'era kikonkludinga nti omuntu yafudde oba kati waliyo ewaffe mu byala abantu gye batagenda mu ddwaliro olina okuleeta obujulizi abajulizi bakakase nti omuntu yafudde mbalamanyi nti ojja n'omufu mu kooti incidentally nadde nina omusango gwensomamu guyita Uganda versus Namwanje nti ekyewuunyisa kooti yagoba oba yajjako omwowaabirwa omusango olw'okubanga oludda oluwaabi lwalemererwa okulaga obujulizi nti omuntu yafa kiyinza okwewuunyisa naye nga kituufu gyekiri nze nasoma ogwa Sivingi gwali RV Sivingi gwali mu kooti ya India baayita obujulizi nti omuntu yafa wayita emyezi 7 yamenga kusituta namu nga bakuvinga nti yafa ono alina luzira weeyo naye wayita emyezi 7 omugenzi nti omugenzi wuno waali ekisooka olina okulaga nti omuntu yafa bane report ya postmortem wa death certificate ate ekyokubiri nti yattiddwa mu ngeri emenya amateeka yetya unlawful mu luzungu kyetuyita unlawful death nti se omuntu nojja n'omukuba akatayimbwa n'afa omuntu nojja n'omukuba essasi nga tokkirizibwa kwata mundu oba ekiseera ekyo lw'ogiina nga tokkirizibwa mukuba ani akkirizibwa okutta tuyina engeri ntono nnyo omuntu zakkirizibwa okutta ekisooka munnamagye waabanga abali mu lutalo akkirizibwa okutta ekyokubiri kooti webanga eyisizza ekibonerezo n'eragira nti omuntu ateekebwa ekkalabba omuntu alina license oba alina obuvunaanyizibwa okuteeka kalabba wamuteeka kalabba ono wa kalabba executor obutebeera butemu mukama wange so kati alina okubanga ekikuba kyakoze kisa omuntu ate bikomaawo tugende ku kinyusa ekyokusatu ekyokusatu nti omuntu oyo eyamuse yabadde n'ekigendererwa ekyokumutta okiraba otya okiproving nti yadde ekigendererwa kubanga olaba wane misango gyaffe tusobola oproving nti omuntu yafudde kyangu nnyo ekyo ekyokubiri ninza tiyabadde mu mateeka naye ekirala wano nti yalina ekigendererwa kati ekintu nti yabadde n'ekigendererwa tukijja mu bikolwa by'omuntu byeyakoze byaviiriddeko omuntu okufa ekisooka wokwata emmundu katugeze ku musango gwa Mukasa omuntu n'okuba ku mutwe fenna gwe abantu bonna tukimanyi nti omuntu omukuba essasi ku mutwe ajja kufa bw'okwata emmundu n'okuba n'otunuza awali omutima n'okuba fenna abasinga tukimanyi nti omuntu omukuba essasi ku mutima agenda kufa bw'okwata akatayimbwa omuntu n'omukuba n'emabega enkoto ku mutwe nakubawa oyinza okuba okugulu kokugulu nzikirizibwa okukubako toke ku musango gw'obutemu tugezaako kulaga nti kooti biki byetunuulya okuga nti omuntu ono yabadde n'ekigendererwa tigwe ku mubiri gwonna guno omunene wasazeewo okuba mutwe wasazeewo okuba mutima
ng'omuntu ayina emikono giri ebiri ayina amagulu gali abiri n'osalawo okuba mu byenda by'omanyi nti biri delicate so byebyo ebintu bye tutunuulira okugamba nti omuntu ono yabadde nkigendera oba nga engeri gye wakozeemu wabadde tofaayo nti omuntu ono tofiiriddeyo ddala ku bulamu bwe n'ojja omuntu omulaba asala n'oleeta emmotoka n'omukoona ng'omulaba ali ku zebula kananga amasimu gange endowooza essaawa ziri 45 abalengera ndowooza omupiira abazanyi ba Arsenal bavuddeyo mu kasenge bayakuba abazanyi ne ttiimu ya PSG basikola sports ne ttiimu yakuba ggoolo 7 kale simu yaffe nyaganya omupiira kasanvu wano ngenda vuga speeding n'engulengere ng'aseneta omuntu 070 lwenda 3 yesimu yaffe yokumpewo kampani ya MTN eya Airtel 070 lwenda 3 MTN eri 077 02 kiana mwenda 16 077 02 kiana mwenda 16 yesimu yaffe ezokumpewo bubanga okubye kansonga akuddamu ebibuuzo buuza ku kyamateeka ekyokutta omuntu okubanga basse muntu wo nga oyagala kutegeera ensonga ezo tugenda zikuddamu ebigawa bino akafulu baabyo kati tugende mu maaso kanso nkyakubuuzaayo kiri kye bayita omanyi nabadde kiri kye bayita sentencing ne conviction conviction tugamba nti bamusentensinze nekira bamuconvictinze okuconvictinga kwe kusingisa omusango okusentensinga kwe kuwa ekibonerezo byawukana bitya nti waneeno conviction omulamuzi agamba omusango gukusinze omusango egukusinga then alina okugenda ku step eddako awulire omuwaabi wa gavumenti kikyalina okwogera ku muntu gwe basingisizza omusango gwe basingisizza omusango naye alaajanire kooti lwaki erina okumuwa ekibonerezo ekitono omulamuzi wamala owulira sayidi ya gavumenti ne gwe basingisizza omusango then n'alyoka awa ekibonerezo so ebintu bijjira ku asowuya n'ogamba mukama wange omulamuzi ndi musajja munaku ngenda kufa nina abaana abato mbadde nsaba omusonyiwe nagakale nkusonyiye asobola omusonyiwa nga widde okukaaba kwe nga tuli ku musango gwa butemu oba omusango gwonna gw'obutemu naye gumusinza muconvictinze ennaku zino tulina kye tuyita sentencing guidelines ezigezaako okuyamba abalamuzi okutuuka ku kibonerezo ekisaamusaamu oba ekisaanidde ku musango oguli mu ddiiro gwe bali mukola kino gwe bamaze okuwoza so tasobola mu musango gw'obutemu mpozi ngaaliwo kye tuyita extraordinary circumstances ezitali za bulijjo. Kankwate simu ali ku simu tuwagere ebigambo. Halo ali ku simu butugikwata. Halo kanso wandika. Halo yogera tumufiridwa bwokuba essimu tukola amateeka gaffe aga kooti yaffe ya leero bwokuba essimu bwoti n'olya ng'oyiseemu ng'oviira tv tunefuna feedback njagala nkuddemu atukuulire. Halo yesebo yesebo jebale sebo kale sebo naye jebale sebo kale sebo naye jebale yogera kale sebo amanye bampita mwanje enere hemule mwanje amanye bampita mwanje enere. Yes kulide kakati mbuza kanso oyo kakati mbuza kanso oyo kanso mubuuzi ensonga ze baweza ku misango gy'okutta abantu bazeetegekera bulungi.
agenda kuddamu oba bagwirangwire kale kibuuzo abalabi baawe kubanga kamera egeranereeta omuntu nga yattidde ddala omuntu nga balaba n'amukuba essasi nga batunula naye ne batandika okubuzaabuza nga bagasa wamu ne poliisi kale bakanso wano kanso nga mweyisa muli kale neyanziza okumpuliriza kale kanso mweteeke oluusi mubuzabuza abantu essimu yaffe eyo naye simu nga zimala nga 3 tuwe kanso obuddaddemu simu yaffe egenda ku mpewo nga tukwata bukwasi bwebanga oyiseemu ng'obeera Visit TV yo nga tugamba ebigambo bino ku musango ogw'okutta omuntu mada. Hello? Yes sir. Sebo tukutte tala wange. Yes sir. Amanya gange. Ndowooza producer wange singa ebeerayo omuntu nga yeewulira ojja muyamba omugyeko yatemwa mu saving. Bw'obanga oyiseemu fuba okulaba nga teewulirira ku TV. TV gijjako bagiviire tuwulire mu simu yo. Hello? Hello? Yes sebo. Hello? Wangi sebo. Hello? Tukuwulira bulungi sebo, genda mu maaso. Hello? Sebo okubye ku TV. Oyo osanga ina gwadda okubira ffe ku TV tukuwulira bulungi nnyo. Bwe ngamba aloge ng'oyogera bwogezi kanso nga kuwulira. Essimu zaffe zeyo z'olengera ku mpewo twagala tubuuze ku misango gino egy'obutemu nga tugenze nnyo mu facts za buli oguli mu kooti. Hello? Yes sebo. Hello? Wangi sebo. Kanso gyebale. Kale sebo naye gyebale. Nsaba kubuuza. Yes sebo. Kyebayita trial ne trial bakikola ddi? Trial? Ono Ivan Emperere, trial ne trial. Okasobolaako? Bakikola ddi? Kale. Kale. Nyebibuuzo ng'ebyo. Tuli simu nga 2 zokka kansa abe nga akuddamu. Kyendi sure nti bino kansa alina masters mu mateeka. Aye sigamba agamusa. Ngamba amateeka gaffe ge tusoma gano. Byonna bisobola ebyo. Ogenda kanso ng'owandiika bulungi. Ogenda kubeera nga okuba essimu tubeere nga tukuddamu. Essimu yaffe egenda ku mpewo eyo gy'olengera. Hello? Yes sebo. Hello? Wangi sebo. Hello? Wangi sebo. Yebale sebo. Kale sebo naye gyeba. Hello? Sebo nkuwulira bulungi. Hello? Sebo tukufiiriddwa ndowooza kubanga tuwulira. Obuzibu kasayawulira ku TV yatuwulira. Utujikuwa tawulira nga yiseemu ng'oviira TV kankwatayo omu yekayekayeka obudde butugoba ngenda bekwasa eno ng'ekuba omuntu. Ali ku TV yo njagala kukwatayo omuntu omu yekka kansa akudde kansa agenda awagira ettiimu eno. Hello? Hello? Yes sebo. Hello? Yes sebo. Kati ngendeeza Mwami ani? nibambita bukodde ekiri nino. Yes sebo. Ngendeeza nti kanso bw'aba nga nasse omuntu basooka okumbuuza nina mabyeri amazima nti namutta naye mba namutta sigala mpolereza oba omusango ogwagoleka kubanga Kale. Producer ngasabeko bankwatayo esembayo. Kale amasimu ngagyeko kanso tusooke n'oyo. Omuntu azina agamba mune nkubuulire tebalimba poliisi nasso omuntu odduuka loga oyita poliisi olawuuno okola otya kankuwulire oli wabazima kanso nikutibya bulokola hagenda maaso. Ekisooka ffe ng'abannamateeka tulina amateeka agatufuga. Tibwoba ozze byonna bye twogera nze naawe looya naawe andeetedde omusango sikkirizibwa kubyasanguza eri muntu yenna. Ati kyogamba ku mukyalawo tolina mukazi? Nina omukyala. Mugamba munenge swiiti ogwempuliza yeyasse ninagamba ku neighbor. Ekyo tekikkirizibwa. Naye nga ku kibuuzo oba nsobola omuwolereza oba nedda
kumanyirivu omunnamateeka bw'alina aba akyasobola okuyamba ne bw'oba wassa omuntu akuyambye atya. Ekyo kyekikulu. Ayinza obutakuyamba mu ngeri kugenda kugamba mu kooti nti tewasse, naye wabula n'akuyamba mu ngeri nti muleme kumalira budde bwa kooti, naye n'akuyamba mu bintu ebirala bye muyinza obujulizi okuleeta mu kooti bakuwa ekibonerezo ekisaamusaamu. Yayagala gugaana gonga tukukkirize tayakola pre-bargaining. Ekyo kyennyini kyoyogeddeko era kikutuusa ku kibonerezo kisaamusaamu. Kati nze nkubulire nze omuwuliriza kwata omulanzi muwuliriza ate n'obuzibu kubanga naawe okimanyi oludda olwabireta obujulizi. Owokubiri abuuzizza ekibuuzo ti trial within a trial bagikola ku stage ki? Kyeki yokusooka? Trial within a trial kwe kubuuliriza okutono okubeera mu musango omunene, nti ekisinga obwangu nti abantu bwe bagamba nti bazzizza emisango n'abatwala ku poliisi, either nga mu bwagazi oba mu butali bwagazi bayinza okusalawo okugamba poliisi nti basse. Ngambye mu bwagazi oba mu butali bwagazi. Kati we bagenda mu kkomera oba bafuna akakalu ka kooti ne bafuna amagezi amalala agabaweebwa ne bagamba nti musango osobola okuguwangula tewandikkiriza. Kati bw'ajja mu kooti abapoliisi ne baleeta statement gyakola nga akkiriza omusango, ye ng'akola ki? Bw'ajeegaana ono eyagikola, awe tugendera mu kubuuliriza etuyita trial within trial. Omulamuzi amanye ti ddala eno statement omusajja nga akkiriza omusango yagikola ng'ayagadde kyeyagalire si kyeyagalire, kubanga biina effects za njawulo. Wobanga statement wagikola mu bweyagalire, ekitegeeza nti statement eyo bongerako bujulizi butono nnyo ng'ekusiba. Wekizuulibwa omulamuzi nti wakakibwa oba embeera gye walimu teyali mu ngeri eyeeyagazibwa omuntu gy'asobola okukoleramu eyo statement, tegeeza statement eyo bagijjawo, oludda oluwaabi ne lusigaza obuvunaanyizibwa bwalwo oba okuleeta omusango bugujjeyo paka ku standard yeetaagibwa kooti. Awo kategeekesa bulungi nnyo. Tulina eyasembyeyo? Eyasembyeyo yagambye ti ddala wannamateeka twetegekera emisango gino oba tugwira migwire. Jamuga ekintu kimu nti teri munnamateeka agwira bugwizi musango ng'ali professional mu ngeri gy'akolamu emirimu gye. Ate kino ekintu kye bagamba nti bannamateeka beekobaana n'abapoliisi, nyagamba nti ekisinga si kituufu. Wabula olumu poliisi tekola kimala. Munnamateeka n'akozesa emiwaatwa egiri mulimu gwa poliisi okuleeta omusango gwe n'alaga nti kiyinzika okuba ng'omuntu oyo teyatta. Naye nga sijja kikkiriza nti bannamateeka beekobaana ne poliisi. Ne buli oba owulira otya ng'omuntu tugeze omuntu nga yasse omuntu ayiruzira sisitale gye naakuyitiramu nti gundi nno mutemu nga bana abatta bamaseeka ne bagamba nti ogulaba ono yatta naye takiganyi muli togadanga gwe omukkiriza nga kikulumiriza. Kituufu kiyinza oba kikulumiriza naye oyina omulimu eri kooti n'eri omuntu oyo akuleetedde omulimu. Tusiibule endowooza. Abalabi ba Kingdom TV siima nnyo akadde akampeereddwa mukwano gwange ono, era kansuubire nti akadde ekaliba kakomyewo nja kuba musanyufu okukomawo tuwabule eggwanga.
eyanziza nnyo eyanze tosibudde mukyala kanso sibula omukyala kinankolera omwogere n'amannya mukyala wange nabatanzijjaki omwogedde ne muto wange omwana wange nina akaana kange akawere koka kamukoka kamubweka kanso pull up your socks kakyamala nalwanga iv eugenia yani nalwanga iv eugenia agamanya siga bulijjo kazo tyasa kale kazi mbale tulina omukisa mu bakazi bonna tulina bangi kale ndowooza laba Kingdom TV olasinza kusukkawo ekyamazima kiri nange nnyumiddwa programu eno kanso gwendeese ojja kuba omulaba maaso keno ekyamazima kiri nti singa mbanga ndeesiba pulida nga bano funayo owandiika tugenda ogenda kivubo ng'ogamba manyi nti programu eno eyirako ebintu bingi abantu bangi bawonya amakomera n'obujulizi bungi bantu bangi bajja wano okundaba era mbeeyanza ambajja okundaba wano tubawadde obuyambi mu mateeka naye obola okugenda mu kooti tuyinza nakubba nze nsimanya ajja okundabako wano mbeerawo ne Kingdom Radio mbeerako ku lwomukaaga ku ssaawa 2:30 ez'ekiro zemisana ssaawa 2:30 ez'okumakya nga twogera ensonga z'amateeka basaba ne bannyabo njabaaniza nakivubo mujje tusabe okusaba si kubi kulungi nze ebbanga lyensabiddeko nakivubo kyobola nfaana bwe nti nganyirira musule bulungi mwe This is Kingdom TV.